Wizo yali mu mbeera ki because twasembye ulira audios nga agamba yechaya agenda kwetta people are not appreciating him ali mu mbeera ki yengomo Wizo ali bulungi but of course okimanyi waliwo kintu kyentera okugamba abantu celebrity life is not easy. It's not easy kubanga bino ebiriwo oba ebyatambudde ebyokumanya Wizo tanasasula bimanywi insiders fa abamanya kituufu naye Wizo watambula kukuba abantu bagenda bamulangira mbu alina ssente mukwano gwe afunye ekizibu addukira Wizo amuyambe because amanyi yasitula ekisawo kya ssente abaana ba Wizo bamwetaagako kino abazadde ba Wizo nabo of course nawe kennyini Betty bw'oba ofunyeko ku musaalo gamba mama wange kamukolere kino oba tata wange kamukolere kino. Ensonga za Wizo Manizo okuba Nobert mwana wo tezinabeera nga tuuka ku nkomekerero y'okugwa oluvannyuma Chameleon alina ebintu birala byali mu kubeera ng'ayogera ne mukyala wa Wizo ali mu kubeera ng'ayogera birala Nobert atugamba birala kyokka bannange kavuyo keerere ke kali wano. Chameleon agamba ekisookera ddala Nobert we yasayininga Wizo okubeera nga bakola concert eyo Chameleon teyali mu ggwanga erya Uganda naye anaamulabulirawo mbunne era Nobert abbi omuyimbi wa Chameleon muyimbi kigwe boogerako Wizo ensasage n'ebeera awo naye n'akireka mukyala wa Wizo yali mu nsonga za ssente ku lunaku lwa concert ssente zabulankana ayogera ki 3 Nobert naye ali mu kubeera nga awanda muliro agamba mukyala wa Wizo yali mu nsonga za ssente naye alina engeri yazifutyanka kwegamba kavuyo keerere naye bonna kamba kuwe wanene ku SMX Media osobola okubeera nga obeewulirirako nga sinabeera nga mbakuterako kankusaba subscribing onigende ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates bulijjo Nobert muli in touch nayo basasula oba Nobert ekisooka takwata masimu bwakwata kugamba ngenda kujja n'atalabikako n'ekirala oluusi tetumukubira nga twagalanamu bangi oluusi alina baservice providers bangi batanasasula kati wewo nga tebatuukiridde Nobert tebatuukirira Wizo ng'olumu ne Wizo tabimanyi because for example contract ya Wizo ya Nobert egamba yalina okukola buli kimu set sound biki naye kati zino essaawa babandi babanja Wizo nga Wizo si alina basasula understand so ebintu ebyo olumu omumukubira tumanye ekiddawo bagambye buli bonna abasinga babanja bandi neki ababanja bandi ebanja owa sound ne stage abanja jeje waliwo n'aba welcoming aba guests baffe nga Nobert alina okitereeza si ba Asha wokka kati ne ba Asha banyujukiza waliwo no General Ozzy we yajja nga mugenyi waffe nga tulina omufunira hotel ne hotel gye yasulamu ekyabanja so mu butuufu naffe wetutuunamu ne tugamba almost every service provider yali ku concert abanja goso kiwulira oti. What does he say about okubasasula abo bonna abaservice? Fete tumanyi kwanga ne tugezaako omubuuza kwanga bakubidde Wizo naye n'agamba kamukubire mbaddire takwata simu okitegeera so ate n'ebyaffe avaayo n'agamba Wizo mbu tamubanja honestly lwaki agamba nti Wizo tamubanja tetumanyi ali mu theory kino gambye ave mu theory tudde mu practical ekintu ekyaliwo ku ground teri abanja mune ave mu theory ebyo gamba mu yampa 31 tables kwanga nange kati nja muzzaawo mugambe oba wampa 31 ompulira wampa 31 nga tables ali 50 nange nkubanja 19 tables zaalagawa kwanga abantu baali bazituddeko you get naye ebyo tetugenda biddamu because me I was on the ground manyi ekyaliwo kitegera manyi table ezatundibwa in reality nezitaatundibwa tate tuleke kuswaza muyimbi n'omunaffu yambu yamuyamba simanyi tamubanja mukwano nga teyabyogera nga ajja musayininga like abantu beefuula luli wali omwetaaga maze omufunamu kye wali weetaaga katoyagala mulaga nsi mbu he's nothing but Wizo has been something for over 20 years Wizo abadde mu industry even before Nobert so between the two who is supposed to help the other